Mbarara City yeyimiridde mu kkubo lya Vipers bwe bayakuddamu okutuuka ku finals z'ekikopo kya Stanbic Uganda Cup nga bwe gwali omwaka oguwedde. Mu bululu obukwatiddwa olunaku olwaleero wali ku kitebe ky'omupiira Mengo. Mbarara City akalulu kagisudde ku Vipers. Oroboma FC akalulu ne kagisuula ku klabu ya Bull FC. Emipiira gy'omutendera guno oguddirira ogw'akamalirizo gya kusambibwa ku mutendera gwa mirundi ebiri nga buli ttiimu ekyaza ginnewaayo. All ties in this round shall be two-leg played on home and away basis. The team with more goals, certainly at the end of the return leg match, shall be the winner of the tie. All teams are tied by goals at the end of the return leg match, and the away goals rule shall apply. All teams are still tied under Article 20, subsection 5. Sport kicks shall be applied to determine the winner. There shall be no extra time in this particular regard. Kitundu ekyekitala region eyo final gy'okuba eya Uganda Cup era tujja kubawa ebiddirira nga tubayisa omulundi ogunaaba kusembyeyo. Oluzanyo olusooka lwakubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 10 ne 12 omwezi guno. Olwo oluzanyo olw'okuddiŋŋana lubeerewo wakati w'ennaku z'omwezi 17 ne 19 nga final esuubirwa okuzannyibwa wakati w'ennaku z'omwezi 11 ne 12 omwezi ogw'omukaaga ku kisaawe ekitannalangirirwa. Vipers be balina ekikopo kino nga bakuba Bull ku final goal 8-1 era olw'okuba balangirirwa dda nga bannantameggwa ba liigi ya kuno kati batunuulidde kuwangula ebikopo bibiri okuli ekya liigi n'ekya Stanbic Uganda Cup. Ttiimu ewangula ekikopo kino yekikkirira Uganda mu mpaka eza CAF Confederation Cup ku Ssemazinga Africa. Yo liigi ya kuno eddamu okutojera olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri nga Gaddafi FC ekyaza Toro United yasalirwako edda olwo Nduparaka ekyaza Arua Hill mu West Nile Derby. Omupiira gw'enkya tweteeseteese nga tekiniko tukoze buli kimu kye tusobola okulaba nti abavubuka oba abazannyi tubateeka mu shape eyo attitude ey'okutufunira obubonero obusatu obw'enkya. Ffe nga tekiniko malaalo mu kampu eri waggulu era omupiira gw'enkya tugutwala nga final yaffe. Kyemanyi nti etubanga tugoberedde ebyo tujja kugufunamu obubonero busatu. Omupiira gwa ido kyo kituufu kyene tujja kulwana nga bwe kisoboka kuba eno sekengege tutubaire bulungi mu kimu kino ekyokubiri. Aye olunaku olw'enkyo abantu bonna morale eriwangulwa abasambi buli kimu tukikoze era tujja kufuna obuwanguzi olunaku olw'enkyo kuba wetawangula ogwo mupiira tuba tuyizeeyo mu relegation naye nga tukidi buli kimu tukikoze tudda wangula omupiira.